Abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo batuwadde endowooza zaabwe ku mbeera nga bw'ebadde mu bitundu byabwe ng'omukulembeze w'eggwanga agenda maaso okulayira na biki bye bamusuubiramu mu kisanja ekitandise olwaleero. Katulabe ebibaddeyo. Mu kuwayamu ne bannansi wabula nga bano batutegeezezza nti embeera esibye yabwe eraliikirivu olw'omukolo guno nga kyekiviiriddeko n'ebintu okukyukamu. Olunaku baadde tebannatushijjanya kuba otambula bulungi. Twasoose ne tutyamuuko naye tugenze okulaba nga kirabika kiri mulaala. Sirikale ku kkube tulabako. Basirikale bangi nnyo. Enjawulo gye ligenda bawunze. Bano era baliko ne beemulugunya ku kisanja ekikomekereziddwa nga balina essuubi nti ku mulundi guno oba olyayo ebintu byandikyukamu. Emisolo n'enguudo mu Kampala ebbali zisobola okuba ennungi naye mu Kampala wano enguudo si ntereevu. Kyembadde ngamba etandikireko. Kuva ewaka nga batya olw'okuba nti kale jjo baba bakubye nnyo emiggo naye kyembadde tusaba gavumenti eno. Tusaba gavumenti eno ng'emaze okulayira balongose mu nfuga. Bano baliko ne basuubira mu gavumenti eno byerina okussaako nnyo essira omuli okuggula amabaala, okukkiriza ebivulu okuddamu, enguudo n'ebirala bingi. Kkirira babe nga bafuna ku mirimu byebintu ebisinga okunyigiriza abantu. Abantu baavu nnyo n'okusoma kwennyini abaana ab'amasomero okusoma kyetaaga okutereezaamuko. Baza ku ebyo byakoze akendeeza enguzi n'okuwa ku bantu emirimu agoba abakadde abavubuka tuyingireko naffe mu kintu kwekogera mu kisanja kino kyemusaba amasannyalaze batubba nnyo sannyalaze. Ye omuyimbi Jennifer Nakanguubi abangi gwe bamanyi nga Full Figure naye abaddeko kyayogera ku ky'okulayiza Yoweri Museveni. Atayagala okunywa katasobola kukkirira magere tulintabe mu ntebe akoze ki awo oba uli yango oyagala okunywa alayidde kitwali tulina kyekyo kiwadde alayidde. Wabula tuyiseeko mu kibuga nga waliwo abeekozeemu omulimu ogw'okujaguza okulayira kwa Pulezidenti Museveni nga bano batunnyonnyodde ekyabawaliriza okukola bwe bati. Bannabyabufuzi nga Bobi Wine yali atubuzaabuza naye ate nga ffe tuli bantu ba wansi twagala okukola emirimu gyaffe. Twatandikawo mobilization eyali ennungi nga tali muntu n'omu atuteekamu ssente wadde ng'abantu batusanganga nga tukola ne bagamba be batuteekamu ssente naye zino ssente zaffe batembeeyi. So kyenjagala okubategeeza Uganda tuli state and governor, then Uganda tuli wakati abeetegeredde ng'okuuma eddembe ly'obuntu nga security ndiwa security. So then mu area eno e Kampala tusanyuse nnyo okubanga mukulembeze waffe President Museveni agenda okulayizibwa. Kkiriza eby'amasomero eby'amalwaliro ssaako n'ensonga ez'enjawulo zizo abantu bannayuganda ze basuubira nti gavumenti y'omulundi guno ku kisanja kino byegenda okuba nti eteekako essira. Bannayuganda bangi bawadde endowooza zaabwe ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga na biki obulyawo basuubira nti gavumenti byegenda okuba nti etandikirako okukolera. Buli omu amaaso agegesezza gavumenti ssaako n'abakungu abagenda okuba nti batambuza eggwanga lino mu kisanja kino ekipya. Nze Hasif Ssekirunga ku lwa STV ey'enjawulo.